Abana Uganda mwenna nyongera okubanga mbabuuzaako tuli wano eno lunaku olwaleero tulina ebintu ebimu bye tuzotunuulira nsonga nkulu mu ggwanga Uganda naddala mu side eno gye tuliko ya entertainment. Onjogera ku entertainment industry, of course tuba tugenda kwogera nga ku bayimbi abazanyi ba comedy bannakatemba ngaabo ba DJ n'emipiira egimu gigwa mu entertainment. So olunaku olwaleero tugenda tunuulira ensonga enkulu eri ku ki? Eri ku kye tuyita eggaali. Ekigambo eggaali kifuuse ekizibu. Lw'oyita gaali. Eggaali olowooza kye ki? One, buli omu alina enjogera ye. Buloga wakwatako n'akuyisaamu layini ajja kugamba nkuyisizaamu eggaali. Bw'onoosanga omuyimbi ng'alina bamuwerekera agenda kuyimba ajja gamba eyo ggaali. Bw'onoosanga oba TV ng'ebadde eyimuse ennyo bwetuuka okugwa bagamba bagiyisizaamu eggaali. Kati eggaali kye ki? Wengenda otandikira. Sijja kweyanjula ndi wa bulijjo mumanyi. Eggaali one tugenda soka nakwogera naye abayimbi. Omuyimbi bw'afuna amuwerekero bamukuuma be tuyita nga bakanyama oba bodyguard nga basukka mu omu oba mu babiri aba akoze eggaali. Wano mu ggwanga Uganda tulabyeko eggaali nnyingi nnyo. Tutunuulya kati okuva edda nedda abayimbi nga ba Jose Chameleone balina ku magaali. Weba yali ekulemberwa Yanga Mulo, fena Yanga Mulo tumumanyi. Yanga Mulo yali mubi nnyo. Bano Bobby Yanga bagenza okujja nga Yanga Mulo. Anga Yanga Mulo toyimirira naye. Nga ne mujjabo temumusobola. Waliwo ono Gaya akuuma Bebe Cool. Kanyama ono bamuyisani. Kyali ali awo munene watu. Balina eggaali ya Bebe Cool. Kati baba wa task kujimenya. Bogu. Yayimirira mu banne nga bataano n'abamenya kitegeeza kiti yali asobola bw'omu kubanga asigadde nga kanyamira kati ye kanyama kitegeeza naye yali ggaali n'esaanawo. Tujja tunuulya ba Mr. Wind bali awo wansi mu ghetto. Eggaali yali nnungi yali y'amaanyi naye ng'ekuuma empisa. Bwe tunaatunuulya katuva eri wansi no gye twatandikira edda Bobi Wine yalina eggaali nga nnene nga y'amaanyi ne kati akyagina nti Bobi alina eggaali esukka mu bantu ebibiri. Mukulembeze wa ggwanga talina muwakanya baba mukuuma security. Awo tojjava waliwo eggaali ya Bakasolo group. Kati nkujjukiza tuli ku magaali. Agamagali gali g'amaanyi. Kati tujja neno mu bano betuyitanga abakuba dancehall music abayimbi abalina ku magaali. Kugambye eggaali mu bayimbi ye muyimbi ng'alina abamu ku mubamba mwerekera nga basukka mu babiri nga bangi mukko ojasanga nga eggaali ya 15 abiri. For example enda kuwa kati eggaali eziriko eggaali ya Fangoni, eggaali ya Gaza, kati ezo zenjogerako ezo. Naye before tuko kunyumya ku gaali zeezo Fangoni Gaza njagala nkujjukiza eggaali ezasookedda. Khalifa Aganaga yatuleese okwogera ku ggaali. Lwaki? Musajja wattu emabegako kaawo baafunyemu obutakkaanya nga obimanyi ebyabayimbi ne bamuteekamukko kumpi. Kale tekyabadde kirungi naye tetujja tunulayo nnyo nokuba twetaaga okumanya lwaki bamutaddemu kumpi. Babadde kwembaseemu wano mu ggwanga Uganda beetegekera genda bweru balina performance ne bamukuba oluyi abaana b'e Gaza. Kigambibwa mbu abadde nga ajja aboogerako naye tetukirinaako nnyo obukakafu nonkubadde waliwo kale obukakafu obutonotono naye nga si bwe busobola okukubya omuntu. Aboogerako biki bevumye beejereze nga obimanyi nti Bobi Wine yali yeejerega ne Camille, Bobi Wine yeejerega ne Bebe nga buli omu alina eggaali kubanga eggaali ya Firebase yali mbi nno. Netutwajulako ng'erwana naye kale ennaku zino balwanamu which is okay. Gravity omutujju yavaayo ebiseera Gravity omutujju yajjira ebiseera Febusu yajjira ebiseera twalabira ba Rafex Semagambo we bajjira nga tebava Frank ajja emakindi awo kujja live balina eggaali yaabwe naye ng'eri solid nga mbi. So kati ezo eggaali ze tujja tuwogerako tuvudde ku ya Gravity tutuse ku Khalifa ng'omuntu. Khalifa alina eggaali ng'eggaali ya Khalifa agipangisa ne ku bayimbi, agipangisa ne ku bannabyabufuzi, agipangisa ku bakulembeze obakuuma. So tebitandise leero ebyamagaali. Ayinza okuba nga yafunyemu obukosefu, ayinza okuba teyafunye physically naye nga mentally kikuto kyalinga buli wobeera nga bakubyemu ku luyo osoka n'otuuka kale nga naye nga bimala ne biggwa. Ate omusajja wange nnyo Khalifa Aganaga talina buzibu, producer, muyimbi, songwriter, akwasaganya bingi. Akwa music bino akwasaganya ebikyo teyagaggawala naye simanyi bwe yakikola yagaggawala. Kati ezo eggaali y'omu ku batandika eggaali wano ez'amaanyi. Tutunuulidde eggaali ng'eya Mudra alina eggaali nga nayo mbi nnyo naye kati yakkakkana kuba ali yali ajja buzzi okitegeera
nga Yanga Mulo bwe yasitula Lipanda nga Lipanda ne banga bakubye bubbi mu kasimu ku kkubo oba mu kibuga bakutwala butwaziwa kulaba Lipanda nga manyi Lipanda yekayina Lipanda nayo yamala negusala mu Lipanda monna tumanyimu kati Yanga Mulo yasigala bwogu Lipanda yafuuka ekiseera nga yegali ya Lion Island ne balemagana ku nsimbi bagaba Mayanja family tebata sente kati ayo nayo neggwawo eggaali lwaki nkumenyeddde eggaali zineeno kutuuka ku gaali zetulina kati nagambye Fangoni ne Gaza kati waliwo entalo ezitandise balukawo mu bayimbi naye ng'entalo ziva ku magaali emabegako ko twadde ku jahazi PM Munyonyo abantu baba babbye fena twakitegedde Febusi yategeka Lawyer is it hip hop kunna Lubaale? Yes, hip hop kunna Lubaale. Febusi yategeka ekivulu egaali zaaliyo Fiki yaleta egaali, Alien yaleta egaali, Mark Diaban yaleta egaali, Bobby Wine omukulembeze w'eggwanga yaleta egaali, ne omulala yaleta egaali, Litojo yali mu ya Fangoni. Baleta amagaali nga mangi. So amagaali ago gatuuka n'okulwanagana mukko era bakanyama baba bateeka mukko abawuba security biki wanemegako nkugemu no Kalifa bamukubye mukko ku mpirwa gaali nengo obuzibu bwava ku ki side eno Fangoni tekwatagana na Gaza ate nga Gaza yava mu Fangoni eveta mu Fangoni Alien yaleta Fiki Gaza gotunule nyimba za Fiki Gaza Alien ezasooka zonna kati Gaza yalimu mu videos era Alien abana byatambulanga na babangi mwali mu Gaza so kati Gaza we yava naye yetongola nga balemaganye nakola ki ekibiina ekikye nti weeri mu Gaza nafuna n'eggaali nga ne ono balina eggaali yaki ya Fangoni bazze bakola entalo balwanye tutunudde za award ng'ezaali ku Galaxy balwanye naye nga tetukiwagira so kati eggaali zifuuse obuzibu nga tuvudde ku gaali ezirwana ez'abaana abeekuba waliwo eggaali za social media Tamale Junior omukulu oyo yakwata n'ayisa amaaso omukyala gwe bayita Amelia Nambala twabalabyeko nga basowagana tata yabatuuziza Tamale mirundi ye yagambye nti yali amuyisaamu gaali ne bamubuuza bwino gye yamujja n'agamba nti yali akola research amala newankubadde olumu yali alumiramu kati naye baggaali ekituleesa wano mainly ki kubabuuliramu abayembi abaliyo tubaagala naffe mutwagala tukubirize eggaali zaffe zibe n'empisa tukole bye tulina okukola so si kukola buvuyo eggaali enkya egenda kulwaza omwana mujje tubasondere enkya tugenda tutuuka okubeera n'ebivulu tujje tubanoonye tubapangise ekivulu kya Rage kyakuumwa ggaali ya Alien singa Nobert yayita gyesiga yandibawadde so tubeere n'empisa mu magaali gaffe nga bwe mutwetaaga bwe tubeetaaga mukume basereebu baffe naffe nga bwe mutukola ki bwe mutukuuma tuleme kukola buvuyo eggaali tetuzigaana kubanga ayinanga yayogeddeko kko nenga naalaga ebyeggaali abitankana taziyimirize takole ki omwogezi wa poliisi enanga so kati webanga ne poliisi nabo bakkiriza eggaali kitegeeza twekuume bwekuumi so si kukola buvuyo kansubye tuli ffenna